musigale nga mutya Katonda nga mwagala ensi yammwe. Ekyokubiri, bw'oyekkerezaamu kyolaba Mukama kyakuwa. Ekyokusatu, yagala ensi yo. Bakuzarra wano oba okulidde wano olidde emmere ya wano, bw'oyagala ensi yo n'oyagala ensi yo ogenda kugifuniramu obugagga muri kusoma zalizi Uganda nga. Ekyokuna, tunoonye ebitugatta sebyo ebitwawula. Tunoonye ebitugatta sebyo ebikola ki ebitwawula. Ekisembayo, buli kintu kyonna kyonna abanga okola kola ng'otegekera n'omulembe oguddako oba omulembe ogujja. Tuba tugenda kubeera obulungi. Tutuule. Bambasadda mwenna abalabala badda. Twafunye obuzibu nsooka nimbwogera. Mukuddagala Salwa. Obuzibu twafunye ebintu byange mbikolera ku speed naye nga biri ku line. Mbikolera ku speed naye nga biri ku line. Kubanga amanyi ekinyitise. So bakaba bange abali wano nzali mu maaso gammwe, tulina ba members ba South Uganda emitwalo 60 tulina effe byenkana bw'ebiti effe 16 ebyenkana bw'ebiti. Tulina amaduuka 10,000 nyina abakozi nga bali mu kweta batudde eri bala abaana abawera 14,000. So kati bwenyogera ekigambo mbanyagala omuntu akigoberere akisse mu nkola. Nze natumye bishop tumukwata bibi ninga babasa ambassadors abagenda okutikkira abagenda kutwala gawuno bagenda naye awaka bayina okusasula emitwalo eki. Ninga abagenda kupangisa olugoye ku lwambala bayina okusasula emitwalo emeka 2. Kati listi mva kujimpa ku meza. Nze nzaala gawuno nzizaala mbika amagi oba yina okutwala awantu ne bazitunga ne bazireeta. Nsoke musala omusango. Anamanyi kusala omusango gwa LC1. Abaana banga bagenda kubatikira ku university tebalina kumpe ennaku meka abalala sente bazirese lwakumeka ngunange ngenda kwambala kati tumu ate nyiza okubatabukira nimba mmemmere bameka basasudde emitwalo 5 nebakukana receipt yimirira kulaga kale tubakukana receipt nayo yekkiriza mungu osasudde 5 babagala emitwalo 5 kyetu bameka ng'osasudde emitwalo 5 mukitewa ate okula ebitaliiyo bandu bakwasira kati batandike kwambala bambalirawa mbawadde ruumu ziri awo soko watwale ate babawa ne receipt ninkakasa tali muzannyo wano bameka basasudde emitwalo 2 yakupangisa okuyamba okujjako omusango omulala n'ayambala omulala n'atambala ayirabira nga yawaayo omutwalo ne batandika okukolemera kati bindike mbyekolere bakolemerani bakolemeredwe kati wendi mukuyamba kituufu abasasudde emitwalo 2 baluwa yimirira ne receipt yo ab'emitwalo 2 mugiwa mugenda kulaba ze nkola nga be Makerere n'omunayekalakasa Makerere sigala ng'egenda wa nze sizazikwata nze njagala bazikutedde. Afande Bob yabuze ne munenyezi yafuse driver lindako nze njagala basoze okusasula abasasudde ebyampolampola si byebimpise madamu Lwemanyamba si byampolampola abazimazeeyo bwe tuba nagenda kuzibayira ddala musigere ndone naabadde talina sente nkusala ninga mampayo akamyu kubanga bambasada mwena tugenda kuba olugoyi obanga lw'omukolo guli ku parish oba olina okwambala olukinga kyanjawulo kati bala bano maze kuyitawo kubanga nyina engoye 56 nzi maze kuona mbadde muloza musinga magezi kati bano batwale genda bakeberere mu kitabo ate bambale bulungi bajje bali smart oba tumwazigolodde simanyi ziri 56 gwe dola lesemeka kati ngamba ngabuzeeko engofiira kati tutandise mumpubireko
ate abalala ngenda kubatiikira pulezidenti gazi ngenda kweta pulezidenti wano ndi mubatiikira ogwokubiri abo tunaaba nga totiikidde leero tugenda kubatiikira na ba CIs naga tutandikidde wansi tusseko ba CI kubanga enyamba yatefaanagana tugenze bameka gwasasudde ekitundu wasasudde omutwalo nga bakubanja omutwalo babagambe eki akamya kanene karu so baseba nabanyabo abazze tuzze kulonkinga ekibayita South Uganda muguleeta Luweero. So mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, South Uganda ngironkinze leero. Amina. Newebanga lwe yali asibye Luweero obutagaggawala kubanga obugagga bwonna bali bina okusookera Luweero si bushenyi. Mukitegeeza nyogedde obugagga bwonna bali bina okusookerawa Luweero. Bwenyogera Luweero zatiyandongoza na kasonga zonna mbazikoze eki nasizeemu clear plus naye bwebanga lwe yali yakolomera Luweero wari yakolomera na kasongola oba kiryandongo ekyo ekikolo mu kibata mu linnya lya Yesu Nazareti. Bagenda okusomesa nga tusoma ku Luweero triangle nga yemu abasajja n'abakyala abaali bali makasooli mu maanyi abaali balina ente z'amayembe ennene ennyingi. Ono mukwano gwange nkugudde clear plus bamuyitire soda gamba ha bameka nga omanyi kuwandiika muwulize ebigambo byange bino. Omulembe gukyuka omuki omulembe gukyuka naye Katonda takola ki takyuka. Bwebanga mwagala okugagawala banyabo n'abasiba bazze mu maaso gange mukyuke n'omulembe. Mukyuka mutya n'omulembe musooke muve ku kye bayita season. Obwavu bwonna obujjudde muguleeta Luweero ku lwa seasoni. Mulinze ekuba etonye mwena mugende musimbe kasoolo murundo kasoolo atuuka omurundo naagwe ebbeeyo omurundi gulwa ebijanjalo byonna mubirimu omurundo nibituukira omurundo nibigwa ebbeeyo omurundo. Ekirala mukyuse mu ndowooza mukyuse muki ate mubeere n'okwagaliza gye tuli. So twazze kubayigiriza nga kisoboka okuddamu ntubayigiriza okulima n'okulunda okw'omulembe guno ng'osobola kulimira awafunda n'olundira awafunda ate n'ofunamu sente ennyingi. Obwavu bwonna bwali bwasookera Bushenyi abavu basookerawo naye ne bategeera mu mwaka gw'ekinaana mu 2 ne bagamba tukyuke n'omulembe abadde alina ente 40 nga ziva mu lita emu y'amata ne batunda ente 50 ne bagula ente naye ng'ente emu evaamu amata okusinga ente 50 ate ng'ente emu ogirundira awafunda n'ofunamu kinene okusinga alina acres 10 ng'alina ente 50 ne bakyuka n'omulembe. Kati amata gonna amangi gavaawa Bushenyi. Ne badamu nakyuka n'omulembe ngukisoboka tutusobola kuddamu okubeera nga tulima kasoolo n'obulo anaamanya obulo bategeera ngu akalo katu omumwaka okalimu omurundo balinda enkuba etonye ku lunaku lwa Bikira Maria anaamanya enaku z'omwezi ezo 15 ogwokumeka ogw'omunaana bwana bagenda kuba obulo na mama yalinga mwali ne bategeera tukyuse omulembe ayitubadde nga tussa kasooli n'obulo tusseeko amatooke kubanga mu musana amatooke oyingiza sente n'omunkuba oyingiza ki. Ne bategeera ng'olina okukola ekintu osobola okukituma ne kikuleetera sente. Anaafunye bulungi bakyamaani mufunye ekisobola kujja abantu mu bwavu kintu eki okubaako ekyo bakola ntukigattako omutindo ntukitwala mu katale. N'omunaakola amakubo gonna nimagateekawo kolansi n'omunaalonda bakansalaza emitwalo 10 naye nga temulina kimuyisaamu buli lunaku okutwala mu katale
abantu basigala nga bakaaba. Okukola amakubo tikijja abantu mu bwavu, okulonda ba MPs tikijja abantu mu bwavu, ekijja abantu mu bwavu okubaako ekitukola karule ntukigattako omutindo bwe tutuuka mbalala ngaha kati mu okuva ku maca abantu b'e Luweero kiki ekyo mwatunze embalala, kiki ekimwapakidde n'okitwala mbalala. Naye katabe embalala leero baleese obusera, baleese ekituzi, baleese akandi, baleese bunyama, amatooke bagatusaka amatooke gonna amanene wano Christmas gavaawa. Kati mwe kyeki mwatte Bushenyi mugende mutwalayo amanda Bushenyi, amanda agafumu mutwalayo ki? Halo? So kati twetaaga ebintu biri ebi ffenna tulime rosemero tumugatteko omutindo wanu tupakire soda onu tumutwala ab'e Bushenyi nga bakatunda amata bakatunda amatooke omuwe ka soda nkugulire omujjeko ssente tuzirete mpaka nakasongola mpaka wanu. Kyekisobola kutukulakulanya, kyekisobola kutujja mu bwavu, kyekisobola kusomesa abaana. Ate tegeera ssente weekuba bweba mukama chairman mukama ng'aleese nganze Kateeba nsobola kukola akantu bwe kati kitegeeza kati tulina okugatta amaanyi mu supporting ekiri mu nze. Kano akantu kano nkatwala mpaka ninkatunda Kongo, oyo abadde Kongo. Tukola wano factory netupakira obuntu buno netubutwala Kongo, balinga bakatunda goldi bakatunda embaawo ntubasimba kano ntubajjako ssente nezijja mpaka kyekisobola kutujja mu bwavu. Naye bweba nga boda ye Kenya buli lunaku tulera na tulera simba line boda ye Kenya mukimanyi? Ani alagenzeeko Kenya akawungezi, wali ogenzeeko busi ya akawungezi, fiso zosinkana tulera magulu 10 zonna nga simbye ki zonna nga zireeta ekitulina okukola ekirala. Tulina okutandika okuwagira ebintu byaffe by'Abanyayuganda. Naye ng'ogenda kukiwagira si kino ekya gavumenti yaffe enungi ekya Buy Uganda Build Uganda. Omuhindi bwe yategekeka mu Buy Uganda Build Uganda yajja wano n'asima amazzi gaffe n'ayitako emikozi ezivudde owaabo n'ateeka mu mazzi n'atutunza amazzi. N'ategekeka mu Buy Uganda Build Uganda Made in Uganda. Naye ng'ekiri munda atuguzza amazzi agaffe n'assamuke mu ssente zonna n'akuŋŋaana n'atwala aweeru. Naye Buy Uganda Build Uganda entuufu yeeruwa ono n'alima rosemero n'omuleeta wano netumujja mu perfume netumujjamu amajaani netugatwanga tukirimiddewa raw material evuddewa. Kitegeeza alimye afuna agasseeko omutindo n'afuna biyinzi kasuubudde n'afuna avuze emotoka etambuza n'afuna n'akaguze ani akanywedde so kanywe kolabe nawe n'okola ki n'oganyirwamu. Kyekisobola kukulakulanya Uganda. So kati mbasabe ekintu kimu bamaama n'abataata abalwana twegattire wamu tubeere omuntu tubeere n'eddoboozi ogenda kulaba nga guleeta Luweero ekyuka. Amiina engaleeza amaanyi bannange. Factory emu yokka factory wanu ewa abaana 2,000 emirimu. Factory abaana bawo n'owa abaana 2,000 emirimu gafuna miliyoni emu. Ekyalo kikyuka amasanyalaze agomubadde mukaabira gasembera kumpi gakuyitako n'ogayingiza emitwalo. Tutaka government eno kuleta security ejiresi tuyina emirembe batusomeseza batuwadde amagezi. President mukubira ngalo z'amaanyi president waffe omulungi Museveni bwobanga tomwagala yaleeta emirembe. Kati ekikutawaana obwobanga oli wakwavuwala ne bw'okyusa abakulembeze osigala ng'oli mwavu, nobanga oli wakwavuwala ne bakyusa omukulembeze n'ofuna ebyobwereere omwana by'emyaka egi totegera nayibiraze. Naye ndabyeko abagaga abafudde ne balekera abaana ebizimbe mu myezi 2 ebizimbe ne bigwawo. Kitegeeza olina okwekolerera. Munyize kati kangende kutabukira benu mumpibireko mugenda kulya emmere weeri enyama musonyiwe nakava mu kyalo gye tuli bameka balondabyeko mwandabawa tukulaba kati sawa mmwe mbasaba mukole ebintu ebi tandika n'akamyaka bumeka. Omuntu abanga ayagala gagawala atandika mpola n'akola n'eki so kati genda otandike n'akamyaka luwa
akanywi kazaala ku makya akawungezi kabeera n'olubuto bituufu wasi bituufu enkuba bwetonya akanywi kazaala omusana bwe gwaka akanywi kakola ki kyekisobola kujja akanywi kazaala kati mbeere nga mutunula kali kumpi kalinyana kakafunisa olubuto mangu mbeere nga mutunula olabe mbeera nga tubulwana omukwano obutandikira mu kanyumba awo mpayo akamyaka mu akanene olabe mugende mutandika akanywi kano kalyaki akanywi kalya kalandarugo kalya amalagala ebikola bya kabeji kalya kisanda otandike na umyu bumeka gamba 2 ate leero promotion burudewa mbusaze ebeyo omyo bulungi obunene mitwale eki cross breed sikano akanywi kano gamba kano atandise n'omyu bumeka 2 gamba 2 olwaleero ate bwoba ng'oyagala gaggawala bino ebidomora butisi bugumu sigenda bitundu ogule kizaala onoosanga omuntu alina essimu ya smartphone nga namatwesi talina nawabeera nga bulunaku ateekao data n'anyiga n'omutunulira ng'olaba ng'ensi eringa esaanyaawo eyo esente zagula essimu ezagula ki zigula zitandika faamu y'obumyu ate nobwofuna n'ekizibu bwona boolina ku simu tubakuyamba ate nibuuza essimu yaki yoyina sooka otunde essimu emitwalo 2 kitundu ogula akamyaka otandike akami kazaala obwana mmeka 8 omwezi ogusooka nikazaala 8 ogwokubiri mmeka 8 ogwokusatu mmeka ogwokuna mmeka obwo bakabala mmeka gweyogera amazima ufunayo ekiweebwayo nga zize nakyo emese nga tizirya baana emese gamba emese zirya abaana ebigere kituufu asi kituufu mumpulirize temunkwata bibi anamanyika nakabeera akaca akawungu empunga nagimanyi erya enkoko baterya enkoko bazirunda batu bazirunda covid etta batu batebatta abantu bebala batu baliwo bw'otegeera ngu covid weeri oyambala ki masi bw'otegeera nga emese eri obwana kati wala emese eyitawo kulya obwana buli emese eyitawa mumbuuze emese ekola ki emese waneyitawo kitegeeza emese terya bumyu gamba akanyumba bwe kati promotion akatwala leero emitwalo 4 ogenda nako nikweramu obumyu ng'entandikwa sikazaayo bwe bigana nakagaba oba ninkafumbisa ananyizi akanyumba kano otandika faamu otandika mpola n'otandika gamba ntandise twabadde twakatuuka ku mirundi 4 nga akamyu kazadde obwana 8 mirundi 4 obwo bumeka 3 bumeka kitegeeza buno bwasooka okuzaalibwa 8 obumyu 4 busajja 4 bukazi jetuli obumyu 4 buli kamu nikazaala 8 4 times 8 gamba 32 okyayina buli ogenda kumala omwaka bakyamano mundabe omwaka gulwa obeera n'omumyu 500 eyatandika nakamyaka 5 what noba oyina 500 omumyu obwenkana bwe buti kana akamyu kali mu kiro 3 kitegeeza omumyu 500 times kiro 3 ezo ze kiro 1,500 buli kiro emu ya mutwalo gumu 1,000 kati mumbalire obumyu 1,500 kilograms 1,500 times 2,000 times omutwalo gumu 2,000 ze sente mekezo bakyamani muntu yambe tubale meka millions 10 meka mu 10 ngalo zempaka millions 18 watandika n'emitwalo 4 ate ng'omumyu obulunde wana wakola ki sawa Uganda yebugula abajja waffe mukimanyi akatale wekali niva kubuno made munete nga sabarundisa abala bageze bakwata ebune bumunde abala nibabugobena kasongora mu kibere babukwata eyo obwani babuleta neka twebaza mukama emyezi mukaga yitumaze mu kitundu kinu katugenda kutanga ku receivinga omnyugo aba members ba South Uganda atayina kadi nga tugula bumyubwe atenga tubugula cash ayina okuba ina card banange investor gambye nti ba members ba South mwenna abayingira okulunda obumyu
ng'olina kaadi ya ssawo. Haliwo abalina abajjuza foomu ekola nga kaadi. Tugenda kuba kaadi. Abajjuza foomu ziri ezaffe kwe tuli enkadde. Mugenda kufuna kaadi. Yes. Abalina obutabo ezo kaadi zammwe. Kati bw'oba oli memba eyayingira mu kulunda obumyu pulojekiti ya Rabitali ng'olunda obumyu sawa egenda kubugula cash. Good. Naye si byakujafa tutegeera ngu olwokusatu saawa 8 abalina obunyu mwena tukubira ambasada alina okuba nga amanyi abalina obunyu mu kitundu kye nga tumanyi ngu emmotoka olwokusatu egenda kuleta ebintu bya mukulu biyinzika fisereeta owa biyinzika netikkula soda netikkula kabajani bwemala okutikkula bino ebibyo ate ekyusa nejja mpaka wa netuka obuki obumyu. Niyo kampuni yokka mu Africa nga bwetikkula soda n'amajani ate ebaako kyebalekera kitegeeza kampuni yaffe yokoma okusituka n'omuntu wa bulijjo asituka. Investor agambye eno ye kampuni yokka etajja kunyuunyunta munnayuganda eyajja okuddiza munnayuganda. Bweba nga gwe ekintu kino tosobola kukisabira owwo naawe oliko ekitambo bakusabire ekintu bwe kiti temukirabangako nikikwata abavuka badde bagenda kubba enkoko zammwe n'okubba omuli kusiiba mu matatu mu betingi nimbajja ku kyalo nimbatwala bagenda kukomawo nga badureva bagenda kukomawo nga bamakanika bagenda kukomawo nga tubakodde amasaaluuni ekyo n'otasabira ekitongole bwe kiti bwe tosande nagenda mukerezeewo muzikiti okusaala bakugebemu